ono kitaffe mu Katonda ow'aba Protestanti abagambye temulete emirambo gyammwe munnange jja tusigira bwerere corona temuleta anti munnange abagambye mugiretereko ebbaluwa okuva ew'abasawo sibye bino by'oli afudde ne musitula ne muteeka mu keesi ne muvuga ne mutuleetera mu kyaki bannange mutulekeeko naffe tutya corona mujje n'ebbaluwa eziraga nti ono afudde malaria ono afudde typhoid ono afudde bino byemuleeta nga tekuliko nga tonnaleeta muntu afudde osoosayo ebbaluwa ne bamala ogistampingako anti era omuntu bw'afa era eddwaliro lirina okonfaminga anti eddwaliro bwe bali konfaminzi sooka olekeyo omuntu genda gy'oyagala omusabire soosaayo ebbaluwa bagende nti oke gwe guno siginica yennyini awo ugenda oleeta omuntu so sikubitwambuliza wamu mujja naye ku kyaki n'ebbaluwa ne musooka ne mumuleka ebweru ne mugende wakazimba ne mumugamba abaali katuuti tulina omufu wali ebweru n'asooka n'asoma mu bbaluwa ebbaluwa eyo bwene bakunasa mayembe temumuleeta afudde covid ng'aliko ne bbaasa ya miliyoni 3 tayingira mu kyaki tayingira mu mukunda wentiiridde abaana bakola amabaluwa wano kunasa abonasa bagenda ofulumya amabaluwa ogende nga gwoma bakuteereddeko nti typhoid ng'ate wa covid ara omusuma watandikira asaba bw'ayasimula omanya naye yamukutte kyaki esigala nkalu mwona badduka yasimula egi